obulamu bwange nzize mbifunira mu mbeera za bubbi. Njagala kukyogera nga sirina kwekeka kwonna kubanga ekyo nassazeewo nga nina ensonga empaliriza okujja ku Prime Radio. Kino sirina kwenda kikoppako era sirina gwe nnyinza kuwaayiriza. Nedda, nzize nkyeteekamu nzekka, nzize nkyemanyiiza nzekka. Natandikira ku buntu obutonotono, agamba nti nejja nga nkula nakyo nekyavaamu nekifuukira ddala kati empisa yange nekimpaliriza n'okukwata ebinene. Kino okumanya kyambala nekifuuka ekitundu ku bulamu bwange, nga nsobola n'okutwala ekintu kye sijja kukozesa, nga nsobola okukibba nenkitwala newankubadde nga sigenda kukikozesa, naye nga ntuukiriza ekigambo kino eky'okubba. Okimanyi nti gye bali abantu abalina obusibe obufaanaganako bwe butyo? N'abaana weebali. Kasita olaba omwana ng'atandise okwemakulamakula n'obuntu bwa banne, n'abukwata n'abukweka mu kitanda wansi, n'abukweka mu mufaliso, n'abukweka mu nsawo ze, omanya nti omwana oyo atandikiriza embeera eyo. Era mufubeeko kubanga onaagambye nti yatandika mpola mpola, n'ekyavaamu ne gufuuka omuze, n'ekyavaamu ekifuuka ekitundu ku bulamu bwe. Omanyi omuze gusobola okugenda singa ogufubako, ne kubanga oba okyafuna okulumirizibwa muli nti kino kyenkola mwoyo ng'akyakola omulimu mu ggwe. Naye singa onyooma okubuulira kwa mwoyo, onyooma byonna ebikulabula, ekiseera kituuka ekyo kyokola ng'omuze ne kifuuka ekitundu ku ggwe, nga weesanga bwesanze nga tokyafuna kulumirizibwa ng'okikoze, nga weesanga bwesanze nga tekiina nnyo makulu oba kwegamba ng'okikoze, kwegamba wakimanyiira, kikyo kiri ku ggwe. Awo bakadde bange, kati waliwo omu, naye okuva emabega eri banfubako, baagezaako, nze gwolaba bandiisaako ne ku seppiki y'enva nzekka kuva eri nga nkyali muto. Era wendi wano ninako n'engovu z'endaga nga zaava ku bakadde bange abanfubako, naye oba baakiraba leeti oba bampa ebbeetu ddene, siyinza kunnyonnyola kiki, naye njagala kugamba nti ekyo kyajja nga sina muntu yenna yakinjigiriza. Okutuuka wano wentuuse, nsibiddwako ku bupoliisi bw'ewaffe eyo emirundi gibadde 2, newankubadde nga kino nkikoze okuva emabega, naye nga bwe nnyonnyodde nti mbadde mugezi nnyo mu ngeri gye nkikolamu, nga tewali amanya, tewali ankwata n'enkikola. Kati emirundi gye bankwatako egyo egy'emabega gyali 2 gyokka, ne bansibako ku poliisi bw'ewaffe eyo. Ate nakyo nendabika eyakimanyiira. Ate bwe natuuka eri nga bannange emboozi gye tunyumya yalinga eryawo nga nze bwe nziba buntuntu, bo ng'ate babbira ddala. Dannange olabye bakusibira ate mu bakugu, bakuwonya kuva eno mu bantu kukutwala osobola okubeera ng'ate oddamu empisa, naye ate ne bakusiba n'abatalina mpisa ddala, ate ne bakwongeramu. Ekyo nno tukiwulidde, tukirabye nnyo. Oluusi ng'oyinza okwesanga ng'omuntu mu makomera agamu, naye oba amatonotono amane tuwulirayoko ng'owulira nga waliyoko, naye kwegamba waliwo embeera eyo gy'owulira ng'oli
ate agenza okuvaayo ate nga embeera yinzibu nnyo n'okusinga bwe yali ng'alina ne byayizi bye yali talina. Kale munnange agamba bw'ati, kakati ekisinga okunnuma mu mbeera eno nti emirundi gye bankutte ne gye batansiba bazze bandiisa ebintu ebitali bimu, naye ng'ekinnuma kwe kubanga ate kye natutte kibadde kitono oba kye nabbi kibadde kitono, naye ate okuliwa kwange ne kubeera kunene, ebintu byange ne bigenda nga bitundibwa naye nga nsasulira akantu akatono, ate nga kye nabbi kyabadde kitono nga nsasulira akantu akatono, nga nsasula omuwendo munene kyagezaako ndowooza okugjayo. Kaakati mukwano gwange agamba bw'ati, agamba nti ebintuuseeko bingi ku nsonga eyo ey'obubbi, bintuuseeko bingi. Sirina muntu yenna gwe nzize nkolagana naye, nedda. Sirina nti ono mbadde nziba naye oba nzibira mu bibinja, nedda. Mbadde nziba nzekka. Okubba kwange tekubadde nnyo kwa bintu by'amaanyi. Kubadde nnyo mu bintu ebisobola okumpa ensimbi ez'amangu, era okubba kwange tekubadde kwa mu nnyumba z'abantu oba kiro. Okuleka nga mbadde nkusoberedde busoberezi ne nnyingira ne mbaako ke nzijayo. Bubbi bubadde awo naye nga bukula nga buli kendaba nkaagala kabeere kange oba nkatwale nkatunde nkaggyemu ensimbi. Ekyo kizibadde kibuzibu kyange nnyo. Agamba nti simenyangako mayumba era siteegangako ku muntu mu kkubo, era teri yali ankutte nti wuuno, naye bibaddewo nga bankwata luvannyuma. Kaakati omulundi ogw'obubbi gwe njagadde okunyumyako gwe guno. Ebadde enkola yange nga embeera eyo njibba ne ngitunda mu butale, nina benguza ne bagyongerayo mu butale, era mbadde ne ffene oyo ye mbadde mukuzeemu akabanga ng'emiti egyo ngirinnya ne musiza ku migwa, era tusobola kukiwulira nga kikudde ekifenensi. Kusooka waliwo akaana ke nalinga nkola nako, naye oluvannyuma nakata ne nkaleka. Kati nga nennya waggulu n'emigwa gyange nenzisa mpola ffene nga muto, naye nga mmala ne mutunda, era mbadde n'abaguzi bange abangulangako ffene oyo, era nga bava eno mu bibuga. Kaakati kino kyantuukako. Nali ku muti waggulu ogwa ffene nga naakawanulayo kifene kimu kiri wansi. Genda okuwulira nga waliwo ebijja bigobagana. Ogenda okwetegereza nga emisota eminene egyakula ne giwola gye gyali gigobagana, era ogumu gwalinnya omuti kwe nali. Kyokka bwe gwandaba ne gukoma wakati awo, era ne gwezingirira ku ttabi erimu, omutwe nga gutunuulidde nze. Omulala gwasigala wansi, era ne guzinga enkata yaagwo wansi ku muti. Nze gwolaba ekimu ku bintu byentya ku nsi eno, munange yanyumya bino, ekimu ku bintu byentira ddala ku nsi kuno guyitibwa musota. Ebirala byonna oba nnyinza okugezaako obutatya, naye kiyitibwa omusota. Natunuulira omusota
nga ngulaba guntunuulidde nga ne wansi gye guli sisobola kuva ku ttabi waggulu kugwa wansi. Amagezi ne ganneesiba. Annange agamba nti olw'okutya okungi nga zenna n'okukankanankankanidde ku muti waggulu, nawalirizibwa okukuba enduulu waakiri bankwate bankubemu gye banankuba naye ng'emisota teginzise, era nakuba enduulu ne basobola okujja obanziruukirira ne mbalaga wansi waliwo omusota n'omulala guli eno waggulu. Kakati ogwa wansi gwadduka, kati guno ogwa waggulu guno nawanula kifene ne nkikuba ku muti ne gugwa wansi, ku muti ogwali ne gugwa wansi, ne bagukuba ne bagutta. Oluvannyuma lw'okukuba omusota bambuuza kyembadde nonye ku mufene gwa gundi. Ekyamazima okujjako okwetonda tewaaliwo kigambo kyonna kye nali nnyinza kunnyonnyola, ate nga baali bammanyi, baali bankwatakwatako dda, n'ebifene baali basanzeewo ebiriko wansi, era banzija waggulu ne bankuba emiggo naye tebyakomaawo. Olw'okuba ono yalina n'ebirala byeyongeramu ebibadde bimubbibwa omwo n'ebimu bye nali sabba, byonna baabiteeka ku nze. Ogenda okkakkana nga ndi mu kkomera. Tuva tusaba abavubuka bannange mufuba okulaba nga mukola, mufuba okulaba nga mwekolerera embeera efaanaganako bwetyo ey'okulowoolezanga mu by'abannammwe, ey'okulowoolezanga mu bintu bimutakoleredde. Ereese obuzibu bungi, ekomezza obulamu bw'abavubuka, eyonoonya obulamu bw'abavubuka. Olw'ekyo twagala kukubiriza abavubuka abalina enkola eyo ey'okulira engalo. Simanyi naye embeera eno bwe yatulumba ffenna, njogera ku ya COVID, kwegamba erina ebintu bingi ate biyasirisa ebyali tebinyuma eri abavubuka, ebyali bimazeewo abavubuka. Simanyi oba bwe batuddetuddemu waka bafunye kubuulirirwa okwa rediyo eno okw'abantu ab'enjawulo, bafunye okwebuulirira, simanyi. Kuba kati betting zibadde zifuuse betting, okuteega abantu ne bababbako ebyabwe. Naye ennaku zino olw'embeera eno n'okudda amangu awaka n'obutakyava waka, bannaffe bano nabo tetumanyira gye bali, naye nga gye bali ye tulowooza nti akaseera ke tubadde awaka ne ke tukyali awaka, bannaffe bano waliwo ekigambo ekibatuuse, newankubadde bayinza obutaba bonna, era ntera okutegeeza ku bannange nti wabeerewo okwegendereza oluvannyuma lw'okuteebwa. Ate waliwo bannaffe abayinza okuba nga boomulabe yabasigaliramu ddala, abajja okumalira ku bannaabwe essungu ery'obubbi, obutemu n'ebiringa ebyo. Naye ebyo byonna katugezeewo kubyerinda. Kakati mukwano gwange ayogera ebigambo bino byenjagala okusembyayo, mpise mu bufunze era nakyogedde. Kakati munnange ono baamusiba era abaddeyooko mu kkomera weewaawo kabanga tekabadde kanene nnyo, naye mu mboozi ye alaga nti ayina muna Prime Radio gwe yasanga eyo mu kkomera, naye ayina ebizibu ebyamutwazisaayo, naye nga muwulize wa Prime Radio nnyo, yamukolamu omulimu kumubuulirira, yamukolamu omulimu kumubuulira Prime Radio nebyekola mu bantu, yamukolamu omulimu okumubuulira ekigambo kya Katonda. Era munnaffe n'agamba nti ebbanga limaze mu kkomera nkoleddwamu omulimu, era nempuliranga nvumirira byonna bye nzize nkola, nempuliranga kaakati sikyali bwe ntyo. Ye munnange yasigalayo mu kkomera, naye ffe baatuta, nange ndi omu ku be baata, era kati ndi wa ddembe, muli mpuliranga ekyokubba sikyakyagala,
sikyakyagala, njagala kwekolerera era njagala kukola. Naye nasanze obuzibu bwe njagala aba Prime Radio ate bansabireko. Obuzibu obusooka bwe nasanze kwe kubeera nti ku kyalo tebanjagalako era kati wendi neekwekisi na bwekwesi bakyandowooza nti ndi mubbi so nga mpulira omuzoogo sikyagwagala. Embeera eno ate nkoze bubi okumbalira mu mbeera gye mpulira nga ate njagala kukyawa. Ekibi ekyo kye mbadde nkola mpulira nga njagala kukikyayira ddala newankubadde nga mbadde ntandise okuba nga yeekyawa nga nte nfunamu obuntuntu obugamba kati nga bwe bannangira ddala nkole bwe nti naye nga kigaana. Nsaba munsabireko Prime Radio embeera eyo mpulira ddala nga sikyagijyaamu, ngikyayire ddala ey'obubbi mpulire nga kakati sikyayina buzibu bwonna. Ddoboozi lya munange ono katulireke naye twamaze dde okukwatagana n'abasumba era okusaba kuno kugenda kuba nga weekuli wakati we nabo, weewaawo naffe tugenda kuba tumusabirako. Bannange mwenna abali mu mbeera ey'omuze gw'olina gw'omanyi obulungi ogw'okumazeeko emirembe ogwafuuka ekitundu ku bulamu bwo ogw'owulira nga togwagala newankubadde nga weeguli, ffenna twagala okubeera mikono gya Katonda era twagala okusaba Mukama ayambe embeera eyesobola okuba ng'evaawo. Eri munnaffe yeetaaga kumusabira asobole okuva mu muze ogwo gwemumazeeko emirembe n'essanyu nga bannanga aba Hebrews bwe bayimbye. Kyendowooza nti gyali ne mukwano gwange ali eyawuliriza naye nga asanze obuzibu mu mbeera ezitali zimu, nga yeetaaga okulaba nga embeera eyo naye emuvaako. Eyinza obutaba eyo yennyini naye wandibanga waliwo endala muze omulala naye nga gumumazeeko emirembe. Tugenze ku baluwa endala. Baluwa eno